media kuokyali full figure kyakoze Kyagulanyi akatambikaako kantu oluvannyuma lwa Kyagulanyi okulaba nga talina bawagizi busiya yonna luddawa kubanga NRM Treasurer n'aba NRM bonna bakoze ky'amanyi okulaba nga bakyusa abavubuka abaali ababuzaabuzibwa batuukidde mu kuswala okungi. Ngenda kubateerawo video eno ogiraba neno ogiraba neno video ogiraba bwe batyo babadde mu kuswala okungi ennyo ne bagenda ne batikka abantu ne batikka abavubuka okubajja eno ne babasomba ne babajja luddawa ate abalala nga bagidde namubya ovulo abalala bazze nabo okuva e Busia nga mugamba nti no abawagizi bazze ku hoteli simanya abantu bangi nnyo mbuno bazze okuwagira Lebo Kyagulanyi obwo bulimba njagala okutegeeza bannayuganda mwe mwatandika ekintu kya kamera ffe bakabaka ba kamera tumanyi kye bayita kamera tuteeka kamera buli wantu tetunnagaana era oli waddembe okusomba abantu naye ovaayo n'olimbalimba nojja abantu e Bugi no batwala e Busia nojja abantu ludda bano batwala e Busia otekewo embeera eraga nti olina obuwagizi otekewo embeera y'okwonoona bizinesi z'abantu otekewo embeera y'okwerimba oli mu kwezza mabega oli mu kwekotogera oli mu kwenafuya kirizagana aba NRM ne NRM Treasurer bakola kyamaanyi nnyo okulaba nga bakyusa abavubuka bonna babuzaabuzibwa njagala tugende e Busia abakulembeze bonna kuva luddawa abakulembeze bonna bali ba NRM kyoga babadde luddawa nga gyoli ebyo ebintu byogenda pretendinga oyagala okulaga bannayuganda n'okulimbalimba abavubuka abato mbu wabadde ku hoteli ne bakusalako mukwano nga wano mu Buganda tebakusalangako nga tewosinga okubeera n'abantu nga leero tebasobola kukusalako tolina yeggwana talina security bazze buzina bakugwako ne bagamba munnange kikino wano ekiwa mmeneku tekimujje muggwe wano bazze nga nzige balinga nsenene olina olusulo owunya nti bawunyiriza olusobo owunya bigere mwabadde musalambalu nti wabaddewo omukolo oguliwo ogwabalese bagukole ku hoteli y'abendi ye lwaki okuŋŋaanyiza abantu mu kawooteri okulaga mbu olina obuwagizi muvubuka kendeeza amala n'okuttisa abaana b'abantu. In fact njagala babulira ekigambo kimu even akalulu akaggwa MP akyasinza obuto mu parliament we Busia yawangula ku NRM akalu kali ka NRM era yawangulayo. So mulekerawo okupretendinga n'okulimbalimba nga bannayuganda babuzaabuza singa tujjayo campaign zo bwe zaabadde netuziraga abantu nti oziraba ne tujjayo campaign netulagawo abantu nti abantu obalaba ababaddeyo naye okutta abantu mu kasaako bunabadde mu hoteli kubanga ndi muganzi nnyo tokkirizibwa kulimbalimba bantu okulimba si kubina kasotani ko kukkiriza mu birimba bwe befuuse wabulabe kugwe kenyini omuntu oli mu kweda mejinga gwengo omuntu olowooza ogenda kwekomyawa dekerawo pretendinga dekerawo propaganda kirizagaana bannayuganda baabuuka kirizagaana oyagala kubba sente za bannayuganda gwe kenyini wabagamba nti sente za iPod za muwi wa musolo gwonoona ki ku iPod obuswavu ensonyi muzifudde obuswavu tunuulire ekiri mu Bugiri tunuulire ekiri Buwenge tunuulire ekiri ludda wa speaker wa parliament yabadde mukyala Ntamongo tunuulira ku kiriyo tunuulira change eriwo newe wali amazima gali nti wali si woli ekituufu kiri nti otambula odda mabega olinga akwekweyo odda kyennyumanyuma oli mu kwekweya ovuga gaali dekerawo okulowooza abantu tebakoze kimala mu bibiina byabwe ne positioni ze balimu ng'omukyala Nekesa kyenneekakasa nti akoze bulungi nnyo olw'ensonga okusinziira ku positioni eziri mu Busia zonna aba NRM be bazirimu obululu babujjawa. So bannayuganda njagala okubategeeza muve ku Ssaabafere ebigambo ebyogerwa obulimba bumugenda musaasaanya okunafuya abantu okwagala okwegulumiza Katonda ajja kujajinga fe twewayo okubuusa bannayuganda bemujja mulimbalimba bemujja mugamba mbu abantu bazze ku hoteri ne bansalako hoteri balirira abantu abakozesa hoteri eyo balirira bannyiniyo osuzeewo olunaku lumu osombye abantu bakuŋŋaanyizaawo bapamyepamyewo bajjuzaawo emiwumbo nyini hoteri agenda sigaza ki bamenyemenye ebimuli
bwebera nga yo lekera okula kabampani nga munda benyiga bana Uganda mu mazze mabega okakasa solo kudamu noga no saba wotere yo nanyini na jukuwa osulewo wagenze kusaba mulumwe okunganyiza abantu basombe mu basi oyagala okulaga abantu nto ino obuwagize busia busa toina obuwagize kwanga n'omundu ogwedda kalwaka wedde omuntu yawangule wa NRA mukwano gwange ampuliriza ku mukutu Jika Media Kwokyali nkusaba o subscribing gwe wenna abadde tanaba kulabika nga ate o subscribinga nawe abadde tanaba kulikinga video eno gena maaso boti oberenga ojimpeera like ku ssaawa eno nyini tuberenga ekintu tukitambuliza wamu malidadi sana oyo nno ye mukyala Jennifer Full-Figure Nakangubi kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga ate abwotyo omwewulirirako omukyala Jennifer Nakangubi agambye ekyali ebusiya nga abaana beeri balaga Bobi Wine omukwano agambye ebyo byonna mbu byali bipange okusinzira ku Jennifer agamba National Unity Platform nga kwogase ne Bobi Wine tebalina buwagizi saidi zeeyo ebusiya mbokati era bagenda olaba nga kebalina lulali ebusiya bagenda olaba nga bajja swala era byonna kye baasalawo okubeera nga bakola kwe kusomba abantu tinibaleeta zibaasi ne zitandika okubeera nga zisomba abantu era abantu bemwalaba ku hotel Bobi Wine wabweru abali wabweru nga balindirire Bobi Wine abo bonna Jennifer agamba omukulu Kyagulanyi yasomba basombe nga yeewala okolaki nga yeewala okuswala bwe yaleeta baasi ne zibatikka ne zibaleeta basobole okubeera nga ate mwanatu beewaana nga we balina abantu mu busiya naye nga mbu ku ground mbu biralamu bigambo bya mukyala Jennifer Full-Figure ate akyogeza maanyi ag'ekitalo akyogera ali confident ndi Kyagulanyi n'abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform mbu basomba abantu ne babaleeta bagezeeko okusiiga ekifaananyi nti balina obuwagizi bungi nnyo mu busiya kumbe biralamu tebalina buwagizi kakati gwe nga omulabi mazima ddala okyogerako kigenda mu comment section tuberenga bwe tutyo atukiteesaako okusinziira ku bw'owulidde omukyalo ono Jennifer Nakangubi Full-Figure mu butuufu ddala ebigambo byayogera bituufu oba nga bulijjo bwakolera bwali mu kkola genda mu comment section otuteeremu endowoozayo ye agamba group ekibiina ekya National Unity Platform nga kwogase ne Kyagulanyi abantu basomba basombe abo bemwalaba abangi abamulindira ne kwotel wabweru nga bonna balinze okubeera nga beerabira ku mukulembeze nti abo bonna basombebwa baasi ezaleetebwa Kyagulanyi ne baasi zo ate tetwazirabako era okusinziira ku Jennifer yetakkiriza nti ddala abantu baagalira ddala Kyagulanyi okuva ku ntobo y'omutima gwabwe genda mu comment section oberenga bwotyo otubulira ddala gw'okusinziira ku bigambo bya Jennifer Full-Figure okkiriziganya naye oba ali mu kalimuke nga bulijjo bwakakwasaganyako okubeera nga alumba ekisinde ekya National Unity Platform tuwe endowooza yo butereevu wansi awo mu comment section kale akumukutu Jika Media akuobadde nkusaba o subscribing gwe mukwano gwange wenna abadde tanaba kulabika nga ate o subscribinga genda mu comment section oberenga butereevu onteramu endowooza yo nawe wena alina kyagala okubeera nga otuwabulamu osobola obeera nga okiisa butereevu wansi awo mu comment section tuberenga tutambulira wamu malidadi sana ku Jika Media kwobadde munzikirize mberekereze akuume atakomera mpeera mweraba